Neryo ennyumba terisiguka. Negwe. Amo. ba contractor baffe abazimba Bukasa Sentema Kakiri Road yemu ku zibadde ba identifyinze nga possible area ba okuteekawo spoil material. Ettaka eri bakasaza oluguudo ebakakasa ku luguudo naye nga bene baagala okiteeka kubanga ne wali mu butobazi tulina kye tujja okulabawo ettaka eriffe nga bayagala kiba kisobose balireete wano eno naye musofa ku information gye tulinawo nti kulabika waliwo boundary weyawukanira ne Nombe aba ettaka eri wano nga Nombe erina ndowooza weyitira Nombe Central Forest Reserve kakati ne kubako n'omuntu ali private. So first twagadde mujje mulabe site eno oba mu kulowooza kwammwe okusinziira bwe mulabawo musobola oggiwa go ahead ne tukola kye tuyita restoration. But of course tukikola realize that now it's probably home to several living creatures. I don't see so much activities going on, though we shall get concerned for us as leaders in Wakiso. We see some children, Wakiso gender office take interest in that. The children are here, why aren't they at school? And two, the safety of the people who are still here. But that's not what has brought us. What has brought us is to see how safe is this to be a dumping area. So members, I'll ask for your opinions, but first of all to the titles cancelled, and let's see that the forest is replanted. Wakiso Environment Secretariat, please write to Ministry of Water and Environment, inform them about Nombe Forest. We want to see that the forest is restored. We don't want to see further processing of titles on this forest. Let's see, let it be very clear, we stand for environment conservation, and we are tired of people continue to destroy the environment other than conserving it. We want to see Nombe Forest restored. That some people even gave themselves titles on this forest, but we are saying already floods are disturbing people. We are saying please and please let the titles be cancelled, and two, let's have the replanting of trees for this Nombe Central Forest. And Wakiso District Secretariat together with COW, please take note of this and let the COW write to Ministry of Water and Environment to ensure that they come back and look at Nombe Forest Reserve very clearly, and also replant trees. No titles should be put on this forest reserve.
tujja kutuuka paka ebukasa tuddeyo tugende kudwalira e Bulombe. Kati tugenda kubanga tulimirira kubanga bayiwawo ettaka lye bakozesezza oba etagenda kubanga lizimba. Twandyagadde nnyo ensonga ya Novel Forest Reserve tube nga tetulabanga naye eteekebwako omulaka. Tuwadde assignment abakozi baffe aba Wakiso district beetegereza ekifo kino tekiri mu Central Reserve ya Novel, era n'ekirala bawandiikire Ministry ya Water ne Environment balabire eddala nga babategeeza ku nsonga yaffe nga bannawakiso. Ffe bannawakiso twagala obutonde bw'ensi bube nga bukuumibwa. Tetwagala kulaba abantu nga bamalawo obutonde bw'ensi, n'ate mu byonna tulaba amataba nga mangi, ate amataba gaba nga gatulumbye nga Uganda. Tosobola kukkiriza bibira bikyaliwo, ebibira ebiriwo ebitini ebisigaddewo, aye nabyo ne tubimalawo bumazi. Twagala buli alina ekyapa, buli yafuna ekyapa mu bukyamu ku Novel Forest eno mu bwangu ddala kisazibwemu. Naye ate mu byonna twagala okulanga buli munnawakiso yeenyigiddemu okulanga tukuuma obutonde bw'ensi. Tekinyuma kubanga ate tulaba abantu ab'enjawulo baagala okutandika okulanga ettaka ly'ebibira ate nga balikozesa ebira nga tebannatuwa wa kibira gye kigenda kusimbibwa ekipya. Wanga waliwo omuntu yenna alina ayagala okutwala ebibira bya Wakiso, etteeka nga bwe ligamba ayanguwe mangu otuwa ettaka eddala. Ffe tugenda kwenyigiramu tuyambeko mu kusimba ekibira era tujja kwanguyirwa ffenna tusigaleyo nga tuli basanyufu. Naye mu byonna omuntu yenna ayagala okutwala ebibira bya Wakiso ng'etteeka bwe ligamba ayanguwe okutuwaamu ettaka eddala eryenkanankana n'ettaka eryo ly'ayagala okutwala. Iyo nebbanga kitwaliddemu amulyo ng'ekikompola kavalinga kwanyo natwala Nove eyo gyesiga iraba Nove kankube Nove. Under the program, infrastructure development, where you have wetlands, there is a possibility of floods occurring in the near future. So you look at a forecast of about 25. Naye waliwo tugenda nga natera okutuuka e Bukasa tewagenda genda wendala. Natera okutuuka e Bukasa. The state of your workers. What happened? What happened to those who don't have protective gear? Okyakye nagambye ekino babala nti tujja kati leero twatetwazze ku bakozi naye katuluwira abakozi embeera gye bakoleramu. Era abatinye ennyo be balijjukidde ne batambula n'ebyo. That we always emphasize that those people must appropriately dress up when they are executing these works. So they are supposed to be provided with the PPEs. One of the issues which they are still lacking is enforcement. Enforcement, omukozi n'abeera nga tayambadde bulungi. They need to address that. This time, buy for your workers reflectors. Those who have those reflectors have been outlived, but also provide. You already got the explanation for this. Can you ask questions now? You are seeing the cover. Atalabyeko ku gundi because bw'ojjanga tebannaba kuyiwa osobola okulaba ekifaananyi n'emitayimbwa egibeera mu kintu ekyo giba gy'amaanyi ddala. Olwaleero butulambudde nga tuli mu kulambula entobazi eziri mu Wakiso, ekisinza okutwennyamiza nti awasinga buli we tutuuka ewali badde emiti ginaasangwa egikolwamu ebintu eby'enjawulo okubajja embaawo mpozi n'okukolamu eddagala erituyambako. Emiti egisinga gyonna gyatemebwa, abantu basimba kalitunsi
naye nga ate tukimanyi nti kalitunsi ye kennyini yayonoona obutonde bwaffe, anywa amazzi, ayonoona ekitundu w'abaali. So kiri nti abantu osanga baagadde nnyo esente ez'amangu basobola okufuna mu kalitunsi nga bamutunze, naye ate nebeerabira ekiyusi kiri kye tuba tufuna mu miti. N'olwekyo nze nno nkubiriza buli munnayuganda gy'ali basobole okusimba, tuddemu tukomyewo ennono yaffe n'emiti egyayogerwangako nti bw'ogenda mu Africa oba kati mu Uganda in particular nga tulina emiti emirungi, naye kakati ebiti gy'olaba gye bakolamu furniture egisobola okumenyeka nga ne bw'oba okituddeko kitanda ebintu ne byonooneka. So beauty of Africa egenda kusezinga. Wetukowoolera ba MPs baveeyo bagezeeko okulwaniriramu obutonde bwaffe. At least tusalewo tugambe nti eno session bweti ne bweti mu district gye tusimbamu kalitunsi takkirizibwa kusimbwa buli wamu w'osanze. Osanga kinatuyambako tusobole okuza obutonde bwaffe. Kalitunsi oyo osobola kugamba nti waani, naye nga buli muntu okusinziirayo ku ndowooza yeye nga bw'aba amusimbye, kubanga omusanga mu bitundu ebyenjawulo. In fact ne mu ntobazi mulimu abo ab'encroachinga ku ntobazi, nabo kennyini abamusimbayo, naye nga bano bantu bennyini oli amugamba kalitunsi bw'omusimba mu bbanga bwerityo bw'ojja kufuna ssente, naye ate ng'ettaka tulyonoonye. Kyova olaba nga ne weather yaffe egenze ekyuka, oluusi ekuba ebaawo okutonya, ate lwetonya ate oluusi netuyisibwa bubi, biva ku bintu bya kwonoona butonde bwaffe. Bwe tuyise mu kibira kyaffe eky'ennombe tugeseemu tusanze nga ekibira kyenkana kyonna kiweddewo. Ekibira kino nga Wakiso district tufubye nnyo okukirwanirira, naye ate bwe tulaba ng'essaawa eno nti wavuddeyo n'abantu nga balaga nti ettaka erimu nti ate eno lyono lya muntu ate lino lya Nnonve, kyewuunyisa kubanga ffe ekyo ekitundu kyonna tukimanyi nti ettaka lyaki lya Nnonve. Then kitwenyamiza nti kakati essaawa eno oli bw'agamba nti waliwo ebyapa, ate n'ebyapa eri ebikolebwa, ffe nga abakulembeze ba Wakiso district tukikondeminga, tukivumirira ng'abalwanyizi b'obutonde. Tekijja kusoboka. Wakiso tetusobola kubeera ng'ebibira bisaanyeewo, biki ebinaasengejja obukyafu obuva eno omuffe mu bantu obugenda mu mazzi. N'olwekyo buli eyewaŋŋamizza mu nkola eyo tumuvumirira, era ekyo kikomezebwe ku nnambiro n'ebyapa ebyo bonna ababiriko bisazibwemu. Tuddansangi actually manti mujje mutusanga mu kuba kiba kitu piki Uganda yonna ne Wakiso eyinako facilities bbiri, eno n'ey'ebuloba. Bigenda kubeera n'ebintu ebigendamu munda byonna byamala dda okutuuka, so lizimbibwa era liri mu final stages of completion. Phase egenda okuddako ne mwe mulaba bavuugudde yeya landscaping. Tubadde tujja nnyo abantu abasinga ebintu by'environment babitegeerera mu green. Ebagamba eby'environment babiteeka so kuliko n'ebirala ebitali bya green. Naye kakati phase eyo egenda okuddako, tulakita nga bwe mulaba etandise okugradinga, ye phase egenda okuddako. Facilities nnyingi eziri munda omwo, naye ekisinga obukulu olwaleero ng'omulama bwe guli nti tutunuulira nnyo aspects z'environment ne social. Ebintu ebirala bye bikwatagana ku occupational health and safety, ebikwatagana ku waste management, ebikwata ku drainage, ebikwata ku water harvesting, n'ebigwa mu kkowe ng'ebyo. So y'ensonga lwaki tuzze okulaba biteekebwa mu nkola, abakozi abaliwo bambala bulungi nga bwe balina okwambala nga bali ku mirimu, but basically n'okulaba progress y'emirimu we gituuse. Erinnya lyange nze Nyanzi Faizo, chairperson yakubiriza akakiiko ka Natural Resources and Production Committee Wakiso District. Ndi musanyufu nti ekisanja kyaffe kino eky'emyaka 5 tusobodde okutuuka
ku buwanguzi bingi gamba nga buli kitundu zi town council sobodde okuteekamu amalwaliro municipalities gye ziri enguudo tuze tuzirambula nga tujja tugoberera nti buli facility yonna eba eteekebwawo bwe liba ddwaliro libeere ng'obutonde bw'ensi bugobereddwa disposal sites weziri west tanks weziri n'ebintu ebirala ebifibwako ng'ebyobutonde bw'ensi kubanga obutonde bw'ensi tebukoma ku green yekka nti ntobazi biki naye ne ku zino nga health facilities tujja tuzirondoola ne tulaba balina bwe basuula kasasiro west ono ava mu ddwaliro omusulo n'ebirala birina byo we biraga abantu ebyobulamu babikutte bitya kale nze nga nze ndi musanyufu titusobodde n'enguudo nga tugoberera nti baba batuse wali obanga mu ntobazi baba bagoberera obutonde bw'ensi kale nze ndi musanyufu nti mu kisanja kyaffe kino eky'emyaka 5 tusobodde okukola kinene nnyo ku nsonga ezikwatagana n'obutonde bw'ensi kireetera abaana baffe oba abantu baffe okugwa mu nnyanja kati webagwa mu nnyanja oli agenda nga amanyi nti awantu watambulira wampi kumbe basokolawo ki omusenyu genda okakana nga abantu baffe baguddemu obafiiridde mu mazzi ekirala nze nemba nga nakyenne oba kwemulugunya kati bakwata omuntu alimye mu lutobazi ne bamuyisa bubi naye ate asimye omusenyu mu nnyanja ne batamukola ki ne batamufaako kyokka ng'ono alima just afune emmere y'okulya afune akasente kubajjuke balima nakati mayuuni bikajjo ebintu ebyo bityo ne lumonde ne bamutema naye ne weesanga nga oyo bamuyisizza bubi nnyo alima okusinga atajjayo ki omusenyu oba ne bamuyisa bubi ne bajja ate abazimba mu ntobazi ate bo ne babaleka ne bakola ki ne bazimba kale ebintu ebyo byali badde ifu nga buli muntu kikola ki kimuyamba tebatulugunya munaku naye ate batulugunya nnyo omunaku ate okusinga omugagga ne weesanga nga ate omunaku adiddeyo ddala mu kyalo ebiseera ebimu abantu bajja mu biseera ebitali byankuba kati ng'omusana balimira mu ntobazi omwo ne balima omusana bwe gujja ne bakola ki balimayo mu biseera eby'omusana enkuba bwejja ne baddukayo kitegeeza obutonde bwaffe busigala nga buli seefu naye ate abajja ne basalamu emiti ne bazimbamu amayumba abantu abo batukuusa ne environment yennyini baba bagikoze ki bagitaataaganyizza kale twandisabye abantu abo ng'oyagadde okukolera awantu goberera emitendera nga bwe gyanditambuza erinnya nakimuli Fausta deputy mayor Kasabita erinnya Yosa Mukikulwe assistant RDC Wakiso ng'olwaleero tubadde out okutunuulira baconstructor ab'enjawulo mu malwaliro gaffe n'enguudo nga tutunuulidde nnyo safety y'abakolako ne timelines ezaweebwa abaconstructors okukola emirimu gyo bagikolera ddala bulungi naye twesanze mu bifo ebimu nga abakozi tebamadde PPE erina okuba protection naye nga on average tusanze ng'emirimu gitambula bulungi ebikyabulamu abakwasibwa obuvunaanyizibwa batugambye nti nabo babikolako okulaba nga badelivaringa on time emirimu gyonna egyabakwasibwa byenguudo ezikolebwa of course batugambye tibatataganyizibwamuko enkuba naye nga emirimu gyo gitambula bulungi calvas zirina okubeera bazitaddemu tubabuuzizza kwekwata ne ku environment okusigala nti entobazi ezo zisigala nga zikyaliwo ne batulaga ebigoma ebiyisa amazzi entobazi zino zisigale nga zinyusi well fed n'amazzi ziremu well tetunalaba mulimu mubi gukolebwa wamu weetaaga kuwabula buwabuzi pakati nga ntuuse ku ddwaliro wano e Buloba ndaba nga wakyaliwo ekibulamu ku bya drainage naye ekikwatako tetunabalaba tusuubira nekya drainage tujja kyogerako tumanye engeri amazzi ganaatambula n'engeri abantu banabeera nga baganyulwa mu facility kubanga facility ya gavumenti ate abantu twagala basigale nga bafuna obulamu obweyagaza mu kitundu.
Anti gavumenti yatuwaddeyo bannamakolero kinaako bukakafu naye nga ffe abawakiso tulowooza nti obutonde bw'ensi bulina okuba nga bufiibwako nnyo era tujja kusaba ekikwatako aba environment bawandiikire ministry eri concerned tulabe ng'ekifo kino tukisigaza nga wetland kubanga wetland muno yeyamba obutakyukakyuka bwa budde batumanyi nti ffenna ne mu nsi endala ezitwetoolodde enkyukakyuka y'obudde etukosezza nnyo era tulina okulaba nga tulwana tusigaze obutonde bw'ensi tulabe nga bulimu abeera mu kifo ekyeyagaza amazzi gano bwe gajja ne ganjula oba ne baba nga tegalina gye galaga emirundi egisinga obungi gayonoona ebintu by'abantu ate of which compensation eyo ebeera very much delayed oluusi n'obutabaayi so tulowooza nti ffe ng'abawakiso tugenda kusigala nga tulwanira obutonde bw'ensi tulabe nga tusigala mu kifo ekyeyagaza bisaanyiziddwawo ng'abantu bazimbamu amayumba bakolamu ebintu ebyenjawulo amakolero n'ebintu ebirala naye ate nga tukimanyi nti nno obutonde bwe bubeerawo ate bwe butuyamba okusobola okubeezaawo ng'abantu tuli balamu n'ebintu ebyetooloddewo bisobola kubeera bulungi so bwe tunaabisaanyaawo eno uganda tegenda kuddamu africa tegenda kuddamu kubeera pearl of africa olwokuba tuba tusaanyizaawo ekintu ekiri nakyo ekituleetera okuba nti tuli bulungi enkuba yatusobola ogifuna naye kati tulaba ebintu byonna bikyuse ebintu bya ngeri naye nga omululu okweyagaliza okwekkusa naye ffe tuli basanyufu nti administration y'abakulembeze ba Wakiso district ffe tukoze ogwaffe era buli kimu tukirese kiri intact ebisigadde tuba tetubimanyi era ffe tetukkiriziganya nabyo ola yatandise abadde atambuza omugambye ate tutandikire ate tandikira wano twagala abali mu kyaji omusaiti batunyonyola ebirala saiti etusakubenayo